olw'okuba bo bafuna obutuuti ne boogeranga buli lunaku babeera mu butuuti balina following bakwata abakyala bali ne babasiiga ettoomi ate abakyala era omukyala eyakayimirira okwebuuzaako okwerwanako era n'awangula yali Teddy Bujingo muka Kiganda tafulumyanga kigambo n'eki tetumanyi sayidi ye naye n'olwaleero Kiganda atera n'amukubamu layini awo naye nga Kiganda yabeera mu bwenzi n'omukazi oyo Muzimbabwe wawaka Kiganda yabeera mu bwenzi n'omukyalo oyo Muzimbabwe ng'alina ono wawaka n'anoonya engeri gy'amuggyako nga Kiganda agamba mbu mukazi we oli omukulu mbu teyasoma omukazi bwe yakomplaininga ku Kiganda obwenzi Kiganda yagamba mbu omukazi we teyasoma mbu bwamukubira essimu nga teriiko waliwo akakazi keeru katinitini keeru kabeera mu ssimu okuba essimu nga ke kalimu katuula muno mu ssimu kawanvu bwe kati keeru okuba essimu ne kagamba be kati sorry nannyini yo tasobodde gikwata it's not available at the moment please try again later mbu muka Kiganda nga tamanyi nti akakazi kabeera mu ssimu kawanvuyirivu bwe kati nze nakalabako olumu n'agamba omukazi ataasoma akuba essimu nga akakazi akali akayogeramu nawe amati mukamanyi musimu zammwe temukamanyi kumba olukazi Oluzimbabwe lwe lwakwatanga essimu Kiganda n'aseetinga omukazi n'amuttira erinnya omukazi n'asirika Kiganda n'agenda nakyo kyonna kati akyamya emimwa ngirabe eno bwe giti omunwa n'ogw'okulya Kiganda omunwa n'ogw'okulya mulekeyo nenze kazi banaye mundeke ngende mpolampola leero jjo mwasse puroguramu ngenda gijjayo puroguramu yeggula emisana leave him you muleke wamawulira Kiganda nayonoona omukyala teyayogera kigambo abasumba mugoba abakyala ne basirika ne batafuna side tuleeta abakyala abo nabo beeyogereko tubawe obuzindalo tubawe platform nabo beeyogereko nti mwe batuufu mwe kabba abakyala be bakyamu Eva mwe batuufu olw'okuba bo babeera suffocated babeera suffocated ne baba nga tebasobola kweyogerako mwene mwegiriisa ng'ekigotta entula mulinde yennyini abadde mu bwenzi n'oyo omuwala man of God naye mulinde muleke leave him you William Mulinde nagenda ng'abangi bamumanyi nga Apostle John Mulinde akulira obuweereza bwa Trumpet Mission agatiddwa mu bufumbo n'omukyala Brenda Kwizera okusinziira mu kanisa ya Nations Prayer Mountains Seguku era ng'omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo Lusabanga kakona mukaaga ez'emisana oluseregende lwa mmotoka z'abagole lutuuse ku lusozi Seguku era wano omukolo gw'okutandisa nga zikunukkiriza musanvu ez'omutuntu nga wabadde okukuba obululu ng'abagole bombi bayingira mu kanisa Omulabirizi Dr. Kefa Nyamweyo Maye okuva Kenya mu buweereza obwa RGC Liberty Christian Center yakuliddemu okugatta abagole bano era ng'asoose nakwogera ku mukolo ogw'omutume John Mulinde wabadde okukuba obululu mu kanisa ng'omutume John Mulinde ayitiddwa mu maaso ne best man we so nga bwe guti bwe gubadde nga n'omukyala Brenda Kwizera ayitiddwa mu maaso era ng'ono aleeteddwa bazadde be mulekewe leave him you asabidde okukwasa omwami omwagalwa ono nga nekizeeko wano kwe kuwa babaddewo omukisa eri oyo abadde alina ekiyinza okukugira ababiri bano okugattibwa okukyogera oba sinakindi asirikire ddala olubeerera and bring graciously and honorably as I ask the congregation to give them a good clap as they walk up here.
bw'aleese Reverand okuva e Kenya. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you so much, Dad. Omulabirizi omaye kyokka tabandadde nnyo ku nsonga eno n'akyukira abagole bombi okubabuuza obanga wabaddewo omu ku bo abadde n'ensonga eyimirizisa ebibadde bigenda mu maaso kyokka nga bombi bagamba kimu nti mpaawo kiziyiza kyonna kibaddewo. Dr. John Mulinde, do you take this woman to be your lawful wedded wife today? Will you love, honor, respect, and exercise all that pertains to your God-given responsibilities to her? Will you do so even in all the changing circumstances of life? I do. Amen. Bakajulibwa babaawo baweereddwa omukisa buli omu katulinde a few moments later. mutima eri munne era nga wano omutume Mulinde yeeyamye okutambula ne Kwizera olugendo lwe lwonna mu bulamu Kwizera nga ye Kwizera ategeezza omutume engeri gy'amwagalamu era nga mukakasiza nti kino Mukama yakikoze si nsonga biki ebyo bye bayiseemu ababiri. Owulidde? Cherish you. Si nsonga ebyo bye bayiseemu bonna. Era nkuyu Even in all the changing circumstances of ne mu life, mbeera zonna ezigenda ezikyukakyuka mu bulamu buno. I pledge that I will forsake all others Nkyeyama nti naaleka abalala bonna to keep you only to myself. okwesigaliza gwe Ebyo wabyogera ne So long as kwawedde. both of us Simanyi shall Sonia, live, I thank simanyi. God for you. nkwebaliza Katonda. I see you as a light, a morning light that has come in my day. Esebo. Mu kaseera k'abaagalana n'okusiŋŋanako empeta omukyala Kwizera akubisizza bamu obululu bw'agasse ku mutume Mulinde erinnya lya King oba Kabaka era n'amwebaza okumubeererawo. Wulira. This ring Empeta eno I give you, ngikuwa Dr. King John, Doctor. Dr. Kabaka John as a token ng'akabonero that you are now nti kaakano my beloved husband, ye gwe mwami wange omwagalwa and it's also a seal era eno nvumbo Owulira. my pledge ey'obweyamo bwange of unending love. Owulira omufere. okulangirwa ng'abafumbo ba Mulinde abasumba Owulidde Omunyarwanda bw'ateekako akasupayisi. Supayisi Diana. Nkwewulira wala supayisi. Owulira akasupayisi. King Tony. My King Tony. Sanctuary, King Tony. Abanyarwanda, Omunyarwanda kakutusa. Owulira Delila yakwata Samusoni kasa yamuteeka ku King Samsoni. Amaaso teyasigaza. Doctor. Tugendagenda mpola. Ate kuno si kuwalampa abantu si kumanyiira. Nedda ekkanisa efa. Wulira. okubadde Professor Simeon Kayiwa ku Rivers Mississippi Oyo. n'abalala bayitiddwa okusabira abagole omukisa. Laba Bahati. Oyo Bahati oyo ow'ebigalubindi oyo omulaba oyo ali mu kisuuti ekyeruyeru ekyo ali mu gutayo gwa buloya yalina ebigalubindi ebyo bya bulaka oyo muli wa bisiyaga. Oyo Bahati mumanyi. Oyo Bahati y'omu ku batandikawo bus park eyo eyawale wa Kiseka Wamanji wa Kiseka Namayuba bus terminal. Oyo Bahati oyo Omunyarwanda omusoga oyo yeeyita omusoga. Oyo Omunyarwanda Bahati oyo mumanyi muli wa bisiyaga. Nkugambye Bahati mumanyi muli wa bisiyaga. Oyo Bahati obwo obudongo bujja kukola ekintu mu YouTube nammwe. Abagole banjudde certificate eri abantu babadde abuulira omulabirizi Dr. Kefa Nyamweyomaye akubiriza abantu okwesiga Katonda nga bamusaba bye beetaaga byonna. Nebo ne basabo nga bwe tutudde wano. I believe from deep within my heart. Nzikiriza okuva munda mutima gwange. Omanyi abafere b'e Uganda bonna n'abannange omanye Kenya awo wali abafere ojjukira omusajja w'e Kenya yali ky'abantu awo omutirivu ennyo. Wulira najja wano ne mbawoninga ku bintu bya beeti. Mwalabye ani kochi gundi yali kochi wanyu